Ng'okyali ku Projan Media TV, Bobiwine Aleese ensonga ku lwaki bayokyeza Ivory Tower e Makerere. Ng'okyali ku Projan Media tovaako kasooka embireete wabula nga sinakuleetera Bwino oyo. Bwino yenna leero mulina. Sooka ogende onoonye omuwala gwe bayita Leina Kagere. Leina Kagere yalirizize album empya. Album ye in fact yasoose. Leina Kagere yali mu East Africa's Got Talent yakwata kyakusatu. Enamba z'essimu ziri awo ku screen. Osobola okubanga ozifuna bulungi nnyo ddala. Nawe gwayagala okulanga ne Projan Media TV osobola okubanga otucontactinga ku 0703 259666 osobola okubanga otucontactinga ku WhatsApp kwetuli osobola okubanga olanga business yo ku Projan Media TV oba osobola okuba ku 0702 071951 osobola okubanga olanga naffe. Ensonga Bobiwine jukira naye yasomerako e Makerere. Ensonga zino njagala ozitegere bulungi muganda wange alaba Projan Media TV. Ensonga zino si lugambo nkubulya kyenenyini ekituufu. Bobiwine e Makerere yafunira diploma ye kino kimukwatako butereevu ng'omunnauganda yasomerako e Makerere alumni. Makerere olunaku lw'ejjo ekiro ng'obudde bwa leero bukya basobola okubanga abagiteekera omuliro ku Ivory Tower. Ivory Tower tagimanyi kyekizimbe kyasinzeyo obukadde e Makerere. Makerere University ye university enkulu ey'eggwanga. Makerere eno omuliro gwagikutte bulungi wabula Bobiwine yeebuuza ku lwaki ekizimbe ekikwata omuliro ku bizimbe nga 15 oba 2 ebiri e Makerere kwaki we batereka ebiwandiiko bye bikwata omuliro, ku lwaki we batereka ebitabo ebyokubalirira oba books of account eza Makerere kwaki be bakutte omuliro. Emabegako tujjukira mu Parliament ya Uganda yali enoonyereza ku Makerere. Makerere eyo ebadde baginoonyerezaako obuwumbi 8 obwasobola okubanga bubulankanya e Makerere. President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yasobola okubanga ateekawo akakiiko. Akakiiko ako nga kakiiko kaliko abantu nga 8 nga kalina okunoonyereza ku mivuyo egiri e Makerere. Gwe munnange gwe alaba Projan ssaawa zino oyinza okuba wasomerako e Makerere nga nawe kino kikwatako butereevu. Oyinza okuba wagenda Oman oba Dubai ng'ogenze kuyiya ssente kino kikwatako butereevu. Emivuyo gibadde e Makerere kumala ebbanga ddene. Buli semestre ebamu emyezi ng'esatu. Emyezi esatu. Ne mu myezi esatu baba ne strikes 4. Ekyo kyawaliriza omukulembeze w'eggwanga oteekawo akakiiko akanoonyereza. Ne Parliament ku side eri ng'ebuuza abakulira Makerere essente ze twabawa obuwumbi 8 bwalagawa. Lwaki ku ssaawa zino e Makerere ekizimbe kye baterekamu ebiwandiiko ebyo okubalirira kwa ssente okwo kwe bijja. Emabegako wabaddewo ekigambo credentials. Gwali ku Projan akagambo credentials uyite kubanga nawo obadde okawulidde. Bobiwine bamubuuza credentials ze. Akulira EC oba Electoral Commission ya Uganda yasobola okubanga credentials aziririzinga mangu nnyo ddala. Bino by'okwokya Makerere Bobiwine agamba mbu kiyinza okuba kyekuusa credentials za President Museveni kuba emabegako abantu babadde basaba credentials za President Museveni. Credentials atazimanyi. Credentials bye biwandiiko ebyokusoma oba ebiwandiiko eby'obuyigirize eby'omuntu eyekuusa kukwesimbawo ku kulembeze bw'eggwanga Uganda. Bobiwine banoonyezize era ofunayinze mwasobola okubanga muziraba bulungi nnyo ddala eza President Museveni ku lwaki ku ssaawa zino ekizimbe kiba kikwata omuliro nga credentials tuzeetaaga. Gwali ku Projan Media TV tuwe ensonga zo. Bobiwine avaayo agamba ku lwaki ku ssaawa zino mu bizimbe byonna kwaki ekyo kiba kikwata omuliro ekirimu credentials ekirimu ebiwandiiko ebikwasaganya n'ensimbi ez'e Makerere. Gwali Projan Media tovaako tugenda kuba tweyongereyo kunoonyereza ku ensonga tugenda kuleetera ebisinga kaawo ng'okyali Projan Media. Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team Qatar mwenna mwebale nnyo okubanga mwekuumira ku Projan Media TV nga temujjanga okwo mubeerako buli kaseera. Team Qatar mugamba sibatumira. Team Turkey mwebale nnyo okwekumira Projan Media TV mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Gwatana subscribinga oyina kyonoonya bw'ota subscribinga ku Projan Media TV oba ona subscribinga waawalala. Subscribing awo wansi bw'omala ohitinga notification bell weetuli okubanga tukuwa buli kika ky'eggulire. Weebale nnyo weebalire ddala.